in touch with Mr. Bebe Cool. Era tukiriko ready amaze okufunibwa. Ali mikono ejimuza. So kati ebisigadde ngenda kuba mbyogerako after mbadde nsaba muzikirize. Kale mukwano. Okay, basebo ne banja omugamba mutya abali Kachumba TV kaso bitambule ddala bulungi nnyo. Olwaleero tugenda beera tutambula nga yewe otantomize mu yasamirira. Basebo ne banyabo kaso bitambule ddala bulungi nnyo. Mutuka ndo ya bene terimu esi. Wamma basebo ne banyabo ensonga za kemisera zitugenda okwogerako. Tugamba. Buno buki. Nina utobimanya. Mubireke bannange. Ndina Devicom munywanyi nnyo gwa kemisera. Kemisera yavuddeyo n'alaajanira bannayuganda okumutaasa olw'ensonga ati nno asiraanidde e South Africa. Ng'era mbu omwami we yamulimbalimba n'amubikka laavu okubeera nti nno ate obudde buno namwefuulire South Africa. Kemisera yavaayo gye buvuddeko nga bamaze okwawukana ne Haji bigaba bingi byayogera naye omukulu ono amumanyi nnyo Devi. Soko park ngetukole bulungi ogenda kutomera kyekiddako nzina kulabidde ogenda kutomera kwa motoka ya bei tobitegeera bulungi tugenda kutomera ebijeemu amalala bayikaina gundi ogenda kutomera butumizi parking. Katonda wange bireke. Okay, David tugende basi. Okay, David wanji tugende basi. Kemisera omumanyadi omumanyi otya era ensonga ya mutusizo okkaaba. Lwakubanti ebisere bisinga waliwo embasagala kujemera muntu agenti neeraze. Nyamazima agenti mbadde sinza kwogera kemisera. N'olwokuba nti kati gwe ojja kuteekawo embeera ogambe eyisa bubi biki atumye content naye nga kemisera si mutuufu adde okwogera kuba kemisera oyo omulaba. Ekisooka kya byonna kemisera totuwoowoolera. Bayiza nyinza okuba nga sikola nkoto interview nga ndi mukambwe ng'ey'olwaleero. Alina okugyamu omusipi. Kemisera. Era abawagizi ba Kachumbali TV mugenda kunsonyiwa. Sanyo ko salimi luvoola yusi enkola yange era abadde bajja tugoberera bonna. Naye kemisera totuwoolera. Actually tuna mukutwasamira. Yo mukyala ya ali stranded in South Africa. Ani yamutumayo? Mukugendayo yagamba ani? Laavu. Kati ya agende nayo. David. Omukazi omanyi yakola ajaluuna. Tutandike mpola kemisera ayingira atya music industry. Kemisera nzira sawa kumula mu video ya Maka omugenzi Maka Makumbi. Ale wa ku CBS. Muna sawa kumula mu video. Kati ndoza kemisera ngo omuntu ayizo okubandoza nga yegomba kubanzira mula mu video aho nzira mu kumula banga ali waje aluna ayimba. Kugamba sinyina nyo kimanyi ku biwanvu ngo jjeko wenamulabira ngange wali waje aluna. Na ye banga namulabira waje aluna. Anti aji. Sente yateeka moyo omwana. Asobola okuzimba emizigo gy'abapangisa. Yateeka mu kemisera. Emizige asobola okuzimba amaka ag'ebisenge 5. Nga muyimbi nga mukyala we. Ate nga amaka ge tutuse tutyeyo. Nga ate amaka nga aguze ne ploti eri mu milioni 3. Sente ze yateeka mu kemisera. Ogule ploti ya milioni 3. Ya milioni 3. Nozimba amaka. Amaka era ga milioni nga 5. Oba 10. Anti kemisera ayinza okuba nga yattasereza ajawo nezuwere milioni 2. Yazitati. Anti okumanya oyo mwana musiru era nze namukyo obulamu bwange bwonna. Aji yeka yali asobola empisa z'oyo omwana embi. Anti kemisera yanywanga n'asesema n'okusesema. Era oyo kemisera y'omukuba yawula n'eki bebasinga okujjawo ekibiina kuli production ne Vision Heroes bo byali byegase. Vision Hero ya Busamasi ya Swalukaga. Nga abaliga eri abaliga n'eno. Chokoleke. Nga agende wa Mathias. Ate agende wa Haji. Nga atagala butagazi. Oyo kemisera y'embasa yali waliwo ettaka liri ekyotira Haji yabagulyako ettaka family yaabwe. Kanamulabye nga ali okawoola mbwedi kenzo lulingo wali tamwogerako.
ati katali mu mbeera era abawumba kutu bagenda okumuyamba oyo omwana okuva lyava ewa ajaluna mu biru nze yamala emyezi ng'egi enda kati agudde lero liwedde emiro kubanga aji yeka yali asobola empisa ze embi. Haji yabeeranga naye nga muyimbi bwe nga mukyala we yamusanga mu ssente ndowooza nga mukyala we naye ku mukolo ng'egye saaliko ngaleka yamuteekanga mu ssente nga mukyala ate n'ajaluna takiwakananga embasa erabidde kituufu aleke yali mukyala we naye yamusasula bubi si yateekeddwa okumusasula amukoledde music anti kemisere bamukoleranga vidiyo ez'ebbeeyi zibatakola na ba Mary Butter n'omusajja gwalina bagamba mbu yali wa Mary Butter kigambibwa wempulira esiina bukafu niwe mpulira bagamba oba oli ayina okukakafuna tu ya mu comment section n'abututeera mu musajja wa Mary Butter kakati kemisera biyasasulamu aja maziga ga aji kati geego n'ebimuddidde okalya dda kaddadda kuba oyo omwana aji yamutaddeko obwongo bwe bwonna ng'ayagala ayimbe ng'oggyeko kuba nti ayagala mukazi we nga aji ayagala omwana oyo ayimbe ng'ennyimba aji agulangule n'agula olimbe $3,000,000 n'agenda mu studio nga kemisera akola mu studio ate ajja talikodinga nga aji yagala n'asaba ofa mu studio ate kemisera n'amusasulira akakadde ng'amanyi nti ateekateeka omuntu alina amagezi oba oli awo akole ne ssente mu maaso nga aji ekyabala ng'amwagala bwagazi ng'oggyeko eby'omukyala kubanga abayimbi bano bangi abeebase ku baana ne babaleka awo naye aji yakolera kemisera evidiyo eziwera nga ndowooza nga 5 nga zonna za bbeeyi basasulako $1,13,000 nga wendi omukono ogwo nga zonna za bbeeyi kyobola lulajja gamba $2,000,000 yaziri atya kati atamanyi music yateekeddwa okuleekaana anti endo ng'erya ssente anti aji ng'asobola okukwata olimo lwa kemisera nakkiira ku leedi awo kakanange $5,000,000 zigudde omwana ayitemu nalakuba weeks emu n'ayongerayo nga wona lwava ku mikolo ssente akwata mukwasi nawe abayimbi kike kati aji ssaawa ya lusinga yali ayina yali awandiika ssente ezo kemisera ng'agenza yali agenda ggweddalu ne kemisera yavaayo n'atugamba nti Haji yali amubonyaabonya ng'amukuba n'omumukuba bwe baayawukanira awo kati kemisera omulaba omanyi lwaki wetamuwangaaziza butamukuba anti kemisera ategera omaze kumukuba nkugamba yanywanga omwenge era nza aji oyo namwewunya na musajja nnyo kubanga aji omulambo ogumiikiriza omuntu omutamiivu ffe twagala byakubyogera ne tusiikala kuba nti Haji era nange nkyewuunya nti Haji yali musajja musiraamu kati ate oli kati omanyi nga oyinza okuba nti Haji ayina ekintu kyali yeraba mu mwana oyo ng'olaba jjo muze Jufrita yagambye nti ayina engeri gy'alamu abayimbi n'agamba nti omwana oyo kati aluuna mu biru ayina ekintu kyali mu kemisera kugamba ng'amusuubiramu bingi mu maaso ng'oggyeko okuba nti kumwebakako naye yali amusuubira okuba nga omuyimbi ow'enki omulungi kuba kemia yalina figa ng'asobola okutwindika kati nga n'okuyimba tayimba bubi kemisera ng'alina performance ku stage naye ng'oyo omwana anywa niye afikira n'okwefikira mu ngoye kakati okubeera nti nno kwatobo yave wa Haji n'agende wa Mary Butter n'atandika okukola busikits awo TikTok nga yakatabuka ne bakola banywa bagwebika n'ogwebika zanya mukaawo ate tugenda owulira mbw atutte mukyala mwami wa Mary Butter kati omanyi kye baakola omanyi omuyimbi okuva e Jamaica ne bagamba nti omuyimbi w'e Jamaica kati bagambye nti n'akyala ku Firebase enkadde kati kemisera kyeyakola weyava ewajaluuna n'agenda wa Mary Butter kati neyava gye bali bamupimirako n'agenda eri nga yeepimirako bwepimizi kati nga banywa paka kuwulira bubi ne Mary Butter agunywa n'amanyabo anyumiza gwa kufumbira buyuni bw'abakongola obumanyi bukupa bwakufumbira ne bagunywa tebanywanga bebikanga mwebikke ng'ogumba kukamulira mu ngoye ne bazambala tebajjanga banona engoye bato andi nze nabasangako olumu mu mmotoka oba yali BMW eriko namba ze South Africa olwaggulawo bwete ekyuma yasooka okugwa
inga akadaddako omuntu yagenda okugwa kala kuba ye Mary Bate ekyenjalo kyalina nti alya yeerabirira kala ono yagunywanga n'agukeeramu n'agukeesezaamu nga talya abasajja lwaki mutta nnyo future z'abaana kati okujja kugana ototegeera butegeezi awo kemisera niyetta future ye ali mukaba omusajja yasse future ye atya yamulimbalimba ne laavu n'amutwala South Africa uyo n'amusuulawo afunye ne chance nti ayinya ne ku nnyonyi ekigera kuyingira mu kodi yeewaabwe kuba twayagenze kuyadde ku lido zino ez'okulida eyofu ekiyingidde mu byaffe ne wali baafudde basoma ebyafaayo bajaga yagendako e South Africa inawulidde agamba yagenda mu gwakuna okumanya omukazi otategeera yagenda mu gwakuna watuuka eri mugogora wali bamutwalidde bintu birala galukulanga si bintu birala kati mulimu omuntu alimba ebintu ebyekisirusiru mbu napangapanga dde Uganda nebigaana otya oyinza opanga nebigaana because omuwala yali amaca mu bintu by'okutambula nga tatambulako gwe mulundi gwe gusoose anti era osobola okugenda ku poliisi yonna mwezi ensi ezaakula n'obagamba nva Uganda nebadde bandeesi sisobola badde nsaba gavumenti nti kenzize ewaffe ensi ezaakula zikisobolera ddala baitha agenda ku embasi e South Africa n'abagamba ndi munna Uganda naye baali bandeetera mu bumenyi bw'amateeka embasi esobola okupakira kemisera n'emuzza ewaka nze kemisera aliko ku live emu nga kwali ng'akomba ebinnyo ng'era alaga ali mu good life nga kuliko n'oli omukazi mukaagundi eyali muka Rashid Lukwago nga bonna bali e South Africa ali ku live ye Sharon omukazi yagenda naye South Africa naye kati yakomawo wali wano oba yazzeeyo bangamba omutego bali mu kukwatagana n'omusajja ani omukyala we yagamba Rashid Lukwago bali balina baali bayisaawo nabo omusajja yali amububira nnyo buli kaseera oliridde yayita mwagalanga nako omusajja nga yatayagala omukazi omusajja yali tayagalanga ku mukazi ate esitole nenze ndagisigaza nzekka era Rashid Lukwago yalina bintu bye yali ayisaawo tayagalanga ku mwana oyo kiwalanga kyali era omuzanyi bagulimu aba buli kaseera yalinga akibuuza oliriddawo paka ebintu bya Rashid Lukwago byayitamu n'alyoka amuta naye ng'oli yajja kumaliriza muzannyo ne ssente yali azifuna omuwala yajje n'omubula nti ogenda kukola bwoti ne bwoti okigwa kino ani amupangira Rashid Lukwago ye mwennyini yamwepangira ng'alabye nti asobola wayogera naye Rashid Lukwago asobola okuyisaawo ebintu kati zaliko ku live nga kwebali oli n'alaga n'ekisenge wali nsonyi n'agamba simanyi ali Cape Town nga kemisera alaga ali mu good life anke ekintu bwenzi kibi nnyo kemisera bwenzi bwe bumusumbuwa kugulu kwe kumusumbuwa nga alabika bubi lwaki tetumuyamba ani zo zimuwanziyuza nekiba kikumusora okukiyakola oyo muyinako obusungu kyobola nemba muyogerako atwayinza okugamba nti binjogerako si bituufu lwokuba ti muyinako obusungu era abantu bagenda kugamba nti nno omusajja ki ekikola nnyo omukazi simuwalana wabula ku kintu kyeyakola aluuna naye ge maziga aga ate aluna tamukubangako bambi naye kemisera gambe yanywanga ajaluna kemisera mbigambo byagamba mbu ajaluna yali amukuba nga amwendako olalabyeko omukazi emwawukana abakazi biseresera batanya okussa ebintu bino wamanga ng'abadde anyiziganye naawe agaba baita omuwa buyambi kumaze n'emyaka 10 tomalaako kakati ayinza kwogera omukazi asobola okwogera ekigambo mu bantu tikacumbayo gumulamulaba ng'omusajja naye si musajja kacumba ali gumulaba oyo tamalaako katokera kubakeko mu bantu bakakasente kituufu omalako kuba otekera kupuruvinga abantu nti mmalako toyinza kumwebakirako awo kituufu nabanga twala eri olaka kano kalinga kalwasa togenda kajjayo lage bantu ndi banesi kalwasa banaye nina munene nga semudondoli toyinza kiraga bantu toyina muntu gogenda gantu mukazi mbadde mulabirira olida maze okuswaza ebintu bimeka bisatu kati kemisere banga lyamale wa aji ye kyagala ya kichunchi ya musiimako walabi wano gundi choze ni beki tiyagamenti ye dictator amiri mbwa mukuba Echa abantu bonna bagambye alimba. Kushegede bulungi. Kwanza ovuga twa mukubere simu mbozi mukati. Amen. Nanyona nagamba takubanga ku mukazi we. Nagambira binabe mukola. Mbadde mbasawati family yange mu defending. Twaya bukani mama wo mwana wange. Nimbadde msa family yange.
sisobola kuba mukazi kali kukizo nibiga omukubawa bane kuba omukubawa olirugano kulumo anti ayinza obutadde engulu kobe yagamba bo bamulongosa na mulongosa ombasi mistake bo bamulongosa kale mukazi olugendo osobola kumukuba ngoli muko otegeera Chazani beke chegeza yali awayiza bwayiriza musajja bonna abera mu kuwayiriza ababalonya sympathy card mu bantu kubanga omukazi ulwagano musajja omukuba abakazi bamukyawanya abantu bonna bakukyawa umuntu ategeka kuba mukazi kalwachi ogera nti kachumbali okumula abadda kwagamba omusajja ombe kachumbali oyo najja ku mwana w'abandi kali babala kadi ezo mu bantu kyabala hinga batamukuba kali gwebuze kemisera ajja mukubiranga wa kubaza nyinzo kubana tambula ne aji oyo ngali ne kemisera ndoze banga lya myaka ngeji pozi ngokumukuba kwategeza omugo gwa muso gwo mu kisinga gwagamba ngamukubanga bali mbuliri pozi nga gwategeza ati yuko nyine vayo nagamba lwaita malako Tihadi yalita malako. Mulimu abantu aboogera ebigambo. Nga maaso ogenda kubyejjusa. Katwano omuntu adasobola okuyamba kemisera muntu ogwo agiyekka. Kubanga obusobozi abwire obumukomyawo wano. Kati gambye nti aja Aruna yagula mbakemisera ettaka n'abagulira ettaka. Kati kambuuze. Lwaki mbonna abantu yakubidde Haji? Kuba yakubidde Mama Fina, simanya ono omukyala wa Pastor Bujingo, anaakubira ba Eddie Kenzo omulanga. Haji teyamukonyeeko. Kukyaleka amukoze era aji nazukwa nazo nange aji mukolo mutendereza. No azale kibya kiwongerera omugira n'omuta n'omuleka. Kati aji era kachemanyi aji. Nekimisata kya mulowooza. Aji talina mu Uganda embasira bidde. Oleka tali mu Uganda aji. Kati aji obulamu yabukyusa ddali ali kayimba kaba good life ngenda maaso. Takyasika akasanta kyayina obudo obumulowoozaako. Kubande kemisero gero kufuna omusajja eti amufuna nti amwagala. Era akakuprovinga aja Aruna nti nafunye omusajja. Nzera ku birthday yawe urakola ku birthday yawe ne byenywega n'okwenyegera. Bannange ne ngamba aba. Nzo omusajja ajja kukomola edi awo ng'alina n'emmundu. Oyo wakawalata. Omweru alinga munyarwanda. Bajja kukomola edi awo kino panga bugulu omusajja alina emmundu amwe nakoma okutegeera. Oba nalabubinga yali toyi. Nina labanga yali alina emmundu. Era ne mubigambo musajja ngagamba yali musirikale kimisa yagamba musajja musirikale. Kakati yayagala omusajja oyo kukakasa agenti wansudde era yagamba nga ebbanga lemaze nga mbona afunye omulungi kati atuwowulira kyo omulungi afudde omulungi alabika kale yamusuddewo naye tutumuyambe bani era okujja kano bakubidde omulanga abalina budget ya government. Golebe kati oyagala muna Uganda abonereye South Africa. Nze namutumako abadanga takochi. Oyo Deriki. Ebbanga yayimbira Uganda yajigatta kochi. Chechi muinjoke muwe. Yatukoleko charity ey'obwerere kemisera agende nagamba nti bakazi bana batwalidde eddagala ly'emulago yanywanga bunyi mwingi. Kemisera webera yayimbako naga nti banna oluguudo lw'essalama lubi nnyo mu nnyimba ze ndoke mukwatibwe thimbas. Era kyovola nange ndi muna Uganda nze mwenyini ate neetaaga obuyamiza ate ndina bubi nnyo. Muyimbi. Ani yamutuma okuyimba. Yasoose okuyimba zirange nayimbanga mu kwaya. Babuloni chachacha Babuloni ngakyute mu kifulu nemwenna abantu bange nange okuyimba. Era kyovola abagobayo tosobola yimba busete bulungi. Kyovola aba oyadde amenya abantu abateekeddwa okumuwa. Bonna bawulira be yamenye. Yamenya afuna ku budget ya government biyagenza alondayo era abasobola okumuwa kubanga babafuna za bwerere bagakwata kuzomuwa omusolo bamuwe. Yamenye Balamu namenye Dikenzo Musuuza namenye Mama Fina kitegedde bulungi bonna government ba budget y'okuwa abantu sente. Ati Mama Fina agaba sente okuvanga n'okutuuka nga 3. Mama Fina sizize zaana. Mulego yawadde nga si kamera. Nonki abategeeza tuli kumiza agenda budget ya muntu mugamba tisenda zirya. Nawereka. Just lwakuba abawera ekibaweesa mu kamera nti baviirayo mu kamera kati nga kemisera bwavuddeyo. Era naye ajja muwera mu kamera ge bannaye. Nzoba okuyamba kwa Mama Fina screen ako mutawana.
naye entegeera yange manyi nti bali kuzaamu wa musolo so kati maama watu ati waggwawo ayina akatiba akuba so kati Kemisera bubaka ki oba magezi ki amagezi ganyinza okumuwa eyo waliyo Disani Kasasa ambassador saliye yakomawo wano waliyo Bire Kasodde noonya abo obeera omukongozi mukyusa amaloboozi kuba gye emirimu South Africa gye musinga okukola bannayuganda si bonna saamunfune bulungi naye ennamba esinga mumwe wakubiwaze sigenda nga yuze kuba mukoma nsimbi mugambo mukyusa amaloboozi South Africa kati Kemisera noonya Kasodde ambassador saliye badduseko yakomyewo gyali eno onoonye Disani Kasasa ekinju bonna wakumanyi tutandika okusawula totuwowoolera ffe twakkoowa ku bintu byakola Aluuna twakkoowa beera eyo abalina ez'okwona bwage bakuyambe era Kenzo ekirungi ajja kukuwa balamu ajja kukuwa Mary Bata tasobola muyamba ate Mary Bata mwenyini yeetaaga buyambi Mary Bata mukubirako waneeno ndabeowa ne Mary Bata yeetaaga kuyamba Mary Bata yandiyambi wadde kale nti oba yamubbiro ate Mary Bata ye yatuuka Mary Bata ye nange mwina n'olwali mwezi oyo Kemisera yeetaaga kuya ave atisi kale tu wava yakole ki anti azaala ekibi akiwona kyembuuza waffe wana atuyamba ki hello Mary Bata ogamba otya neeyagala naye ndi wano n'omukulu Deviko Muwembozi mukati tugamba twagala ku magezi omukyalo ono ensi ekuwulira Kemisera ali mukaaba yeetaaga buyambi tuyinza kukola tutya okulaba nti naakomawo mu Uganda bannayinza abadde ne Kemisera oyo okumala emyezi 3 nga temumanyi ansasula eddwaliro ansasula waabeera ansasula emmere ng'ali South Africa nga ndi wano so obuyambi mukwate bukwati muntu agambe nti kino kyekiriwo tumuyamba akomewo sirina bingi nnyo byakwogera naye nange ndiwo ng'ayambako ye taata olw'ensonga nti yankubira nga nkaabira like 3 months back n'amasasi baga kumukubidde of course nze nasooka okumanya ayo sisasi yadde abakabali bake whatever it is ekyo kyeyayogera but I've been there for her so ebirala simanyi nnyo mukwano kati Mary Bata ebbanga lyomala ng'omuyambire lwaki tomutikka butisi n'akoma ono lwaki yagenda ku embasi ya Uganda n'emuzza kati ebyo byetaaga buuza ye ng'akomyewo yansaba buyambi temumuzza mumuleke abeereyo talina kyatuyamba ate lwaki ate nawe mwennyini singa nti watona sere z'ogenda okumuwa wenkusangira wonna anti eggaali ya aji yaddako ogimanya ey'okufangoni kuwa gyeyogerera tugenda kukyalako ewe atuyamba ki wano kikyakomyawo wano kyetumumisimuyamba akomewo atumumisingako ki wama Mary Bata mukwano nange oli muzadde kale bw'aba talina kyayamba oyo mukazi byeyakola ajaluna nze namukyawa sikyamwagala tadda tukikole ku lw'abaana be oyogedde point Mary Bata tuyambe baana kuba kati essuubi bwe tunaalijja mu mukulu n'abaana tuli bajjemu baabaana nzikiza tubayambe tubatwale ku ssomero basome akomewo ku butaka abeere n'abaana be nze mmanyi nkyayize isiwakuyiga kati Mary Bata abeetaaga omuyamba yasimanyi namba ya Mary Bata abeetaaga omuyamba right now I'm in touch with Mr. Bebekul era tukiriko redi amaze okufunibwa ali mikono egimuzza so kati ebisigadde ngenda kuba mbyogerako after mbadde nsaba munzikirize kale mukwano neyanza okitegedde ndowooza nti kati ataawo bebe ebyo byasinga okukolera ddala kazi wagaye abali ku sente za gavumenti ebyo anti bebe cool ye muyimbi yekka wano ye muyimbi yekka asaba gavumenti ng'ali bwomu neyamba bano ye mwenyini nagenda gyeyo ekisawo ng'ali bwogu Walumani Army bano banamala kwegatta kakota kati ogamba nti nno bebekulu zagenda okukozesa oyamba Kemisera za gavumenti aye bebekulu akolawo izize ng'omu tasobola baako kasente kake ng'omuntu
bayiza we nga tuzze mu byeddala bebe kulu yayamba ino mutima omulungi ate ye muntu ayamba nga sibya kamera zedde simwagala nga mu byakola kinayi kya muntu ekyo byayimba sibitegeera byayogera sibitegeera naye ayamba ebyaddala nga sibya kamera ate wayogera ekintu aba akitegeeza wagamba nti ogundi ngenda kumuyamba kubanza nyina bakyali bange bamanyi bali aba nalinga nabo ku street bebikuli abafuna emirimu mu gavumenti naye ayina ekizibu eki kasi omutunuzaamu kamera biri byonna nga abyonoona ekizibu kyalina kiri kimu kyokka era oba onangaomukiza kugera mu kamera bayogera aba abyonoona ogaati oba omuntu bamutaddeko omulala oba ne buli mulala kati ekyokumuzza bebekulu asobola naye nga ne budget wetambula waggulu bw'aba akomyewo bubaka kiboomuwa adde Masaka wali ewaabwe alimu kati emwanyi ekola omulango wakatikkire mwanyi terimba oba si kyekyo wakoma walamu okutereeramu afuna akatabadde China oba ne Dubai naye ayimba bulungi tebikyatuyamba kasi ava ku menta we takyasobola yadde okubaako nekyagamba nti ayimba nti kino bwakoma natuwaayo ka concert abantu basobola muwagira abawumba tubanne omanyi buli musiru aba n'abagoberezi kibula kigaba obusiru weekiri tebakikulimbanga oli mukambu wavunye era wakomawo n'abawagizi abayinako emisera munnange tomuyita waleero abawagizi abayina era nga yakoze okuyingira 25,000 oba 3 VIP 15,000 bamulaba mutwalo tebayingira ayise nga wataddewa mu compound yewange wali makaga nga g'omuzigo kati nga VIP eri mu ddiiro ordinary eri mu kisenge obanga abikyusizza owaayo mutwalo mwagufuula ki ekirungi kasa bebe agenda bikwasaganya omukyala akomewo naye bubaka kibo abayimbi naddala abali mu jimu ene emeruko omerusi because tulabeka abayimbi bannyo nga beefulya bamenta baabwe bashasha Brighton jote wabalabye mu press conference ya mukulu yabaleeta naye kati yaliwa Emre Mwanje Grace Khan Emre Mwanje gwe neewuunyiza bangamba abadde mu komere mabega ka Emre Mwanje kiki ali baamusiba ati kali muganda ngabadde sibalina kubimanya ekyo mpulidde kipya naye omanye okwogera ebigambo mukubire kumanya ebigambo biruma wala Giovanni nga akaaba byadde bigambo byebigera nkukona lebutanga tamuddamu fe twageze ona lebuta direct waka netukola interview naye Giovanni kimanyi kati yayize ebigambo byayogera nga ona lebunga tamuddamu yatanga agaba no bana kati byamukabiza twali kira kyamukabiza chokoyo omwana Giovanni ayimba bulungi bana kirabika out of service katonda wange ne mu Uganda taliwo wayafuna akatabu kali akara kiyatambula kana kasiyazi kalagawo nene akasiyazi tekali kasiyazi akalinga kayitanga akawala kali kawala kali kalenzi nakefula kawala hadi zembanda bambando uzanti musiyazi bwati kali bade bamusibira ki nange kinebuuza bambo bali bamusiba enamba yeterike eri out of service omanya abayimbi abo bagala nnyo bafuuka baserebo nga tebannaba ye wakuba oluyimba n'omulala ku TV aluuza ne dusaze lutuuse ne Masaka Emre Mwanje si serebo ola kuba kiri mu luzunga sibutegeera bulungi kitaga mfune omuntu ambule kigambo serebo kitegeeza mu Uganda Emre Mwanje naawe serebo temukakkanya bayimbi bagwa sinna wakana nkugambye tobola kuba kiri mu luzunga sikitegeera bulungi mu Luganda kitaga mfune omuntu akimbuli serebo kyeki mu Luganda kitemetebe bulungi ye muntu omututumufu ensigo manga bwatuuka awo abantu bagamba gundi waffe kati onafuna ki basobola mu celebratinga nafuna ani Emre Mwanje tebasobola mu celebratinga ngafudde ne baba tafudde for example nategeka abantu ne bajja asobola aboolubatu nkugambye wano buli muntu yenna aba n'abagoberezi
Henry Mwanje naye musajja w'amaanyi. N'omuntu awemulamu owino afuna abagolozi tasobola kukola kyaki. Lwaki mukakanya abayimbi? Si mukakanya mpozi onkutte bubi. Wakola otegeza concert. Asobola okufuna abantu be. Henry Mwanje abasobolera ddala. Oba 10 oba 12 oba 10 oba 2. Henry Mwanje bajjanga ku mukolo ng'otudde mu katebe tokava muno kamu. Nze David. Oyina olwali kati nga mbuki ngale naza kuwasa waffe olwokuba mpedera ku muganda wange amuli ku mukolo Henry Mwanje azze omuyimbi w'eggwanga kati nga kikyasobola okuleta ku mukolo gyesobola kuleeta waliwo abantu ababeera bazze ku mukolo ne bajja omulaba nga zze kola ki kuyimba si muyimbi nange ndi mwogezi era wamala okuyimba nga nange njogera sisobola kumuviira era olabiranga omuntu yenna kati okambi nkole ki Henry Mwanje azze ku mukolo oveeyo atuule kati nze nyimirire sa yadde Mwanje mukwano gwange manya muganda wange mwagane oyo abantu no benvira ku mukolo nga batini balubatu nga zze bagamba omukulu waffe atuuse wala soga nti mukulu kabiri mukyewa omuyimbi w'eggwanga atuuse bas azze bannange ne wayimye tumufunira akatebe atuuleko tewali asaana kucyoga nti mufunira akatebe akenoonyeza ekyo kyakikolera ebbanga ddene tayimba ayina good music ayina good music kiba ayina ekikapu kyabikola kwati mwakitegeera emusic we mulungi naye tatukafe kumuviira era kyenyinza okukola kiba kintu eki kyamugajja ntwenyige wano bayimbi ki bosobola okuviira nga abazze ku mukolo nja kumenyako abalala banyiige ne gukyomanya papa simakula yabakulembera lwoviira gukyomanya abali mu kategole eyo baviira mukulu Lutaya Ajati Sophie Nantongo Mama Junior Mama Payasi abayimbi boolaba abeesa nga beewa ekitiibwa mwe bali olwani meya lwakuba nti olwomusanga mpayo sente alina omuntu obuli naye mbanyiza obutamuviira walukagga lwakuba nti musajja kati engeri yayingira ebyobufuzi meya tumuwa ekitiibwa naye wasanga teziriika ayinza n'okunkuba olwi nennemerawo ate ku baana abatali ba bandi nnyo abana abalala nga baani of course Chameleon yovaawo oyo nebinya abikuba tumusinikirako oyo Bebe Cool ovaawo of course oli sijja mwogerako omukulembeze w'abangi oyo ne musava ate oyo watuuka oyo tebamuviira ddala aleka kikalu oyo ekizibu kyalina kiri ekizibu ekyo wayitabo bwati anti n'omugole amugoberera ate wayimira sekendi 3 kati basobola okupanga enteeka omuntu ayagala atuule kati ate oyo ye oyo ekirooto kyantiisa oyo tebamuviira walabyako kibuyaga kati oyo kibuyaga akunta aliyeni bajja tomuviira nga ndagawa aliyeni azze otu ate ye lwa bintu ebi nsobola okumuviira olw'okuba nti mwagala boyi wange nsobola okumuviira olw'okuba naye nyina kimufunyeemu kitegedde bulungi nsobola okumuviira nti musumbuye asumbuye abantu wano ayinza okunsumbuyiramu n'ebiba nti bya mirembe nga sira kibuli ibakabaya taliiwo nga zze bwogu ng'era gali tebiriiwo siseguka naye olw'okuba nti ng'egala ebisatu nti nyina bye nali mufunyeemu musumbuye aba agenda kukusumbuwa kabadi yakubake omuviira naye abantu bangi kati nakimanyi nange nina abayimbi esiviira naye muwandike komenti awo muyimbi ki nga wabeera zze ku mukolo tovaawo mu katebe kati babitusinga bazze nabitusoovaawo nga ndagawa andi kati mulwakuwa kati gwe bakyaliibo mwenyoomanyoma nze ate sibanyuma era nga nange Joe bwayinza okujja ne mugala sivaawo ate sijjankulere Joe yaliwa Joe tomumanyi yona ayina muganda w'omulwadde kano akawala akatintimi akayimbako ne palaso nekagendako mu TNS nekayimba yo ayina muganda w'omulwadde
Badde simanyi. Eyo inamulako nenako kusanyuka TV. Nga mukyazanga akaaba. Badde simanyi. Inamuganda emulwadde nnyo ali bubi. Yo Joyiranda yaliko Stone yali yamanagingako. Nono DJ omumpiani wasa. DJ Roger. Si oyo. Yoyo bya managing. Inamuganda emulwadde. Kati oyo omuvira. Nkagamba jankulere bambi. Lydia Jasmine. Nkalera. Lydia Jasmine. Oyinza omuvira olwokuba nti mukazi. Wamala akoleki. Omuvira n'atuula. Yamanya ekigambo ekiyitibwa ekitiibwa. Oye mpaka Katunda panyweko. Wano nina waka. Sijja kubinywa kannyo kubiri. Omanya ekiyitibwa ekitiibwa. Omanya ekiyitibwa ekitiibwa. Kitegeeza ebitiibwa. Sooka weebaze musajjawo Bebekulu. Akoze eki. Ati agenda okuyambako emisera. Kati ate watayamba amawulire anaagajjawo. Weebaze ku Bebekulu ebyo byakola akonfamize. Tuva kwogera ne Mary Bata n'atugamba agenda akwataganya ne Bebekulu. Bebekulu bye byakola akasalabawo omuntu ngaliwo omuntu yasigaliza. Kati kugamba akola ebintu ate abalokole bibandikoze. Ndi pasta kino yakikoza kati Bebekulu yakikola. Mbumbu ali kusente za government. Andi kati labanji nyaba abafune za government ne bazirya bonga bo. Ekyo kituufu. Kati je waba kudizzaako obusamambiro ngate baziwadde ye. Kati era agenda baziwadde ate ye mukozi wa government wanga era ne moroka etayita mu masasi. Ali kutendera mutendera kwa minister. Kusaba ye 10 eri era yakozeseeko 10. Era kati kolebe tuti kati kubire Bebekulu abikansoling egwa bikole. Bani nzatende ndi wa government. Kati sirika. Kati ogenda kale mu nopuyo. Igenda bubwene kala tuyambeko ku ekyo. Yatuteka peri. Kigasa kinga eri Bridget bali muzimbira nyumba. Yakoze oluyimba lwamwe. Ngiri Bridget bali muzimbira nyumba kaperi yafunyemu. Twafunye chiwatu. Ona rugambe kemise abali teyitaga kuyamba kuziza. Andi ensi bweti bweba niyo omuntu omalaga musonyiwa. Kemisera ne yakoze ebintu bingi agadde bakabasajja aduse kwa Aruna mu biru musajja tunade naye abakazi abagala nnyo. Ye yali abutaddemu. Watabagala jugu. Ni gwe mpaka nyonyo buli kyenjo kalacho mpise. Ompisa kuwakanya buli kyenjogera biche Aruna mu biru musajja musira. Mu byabakazi omumanyi. Allah yawa omuntu omusiraamu namujjako omwenge namuwa abakazi. Ne boss of sura wali. Kugambe buli musiraamu kati nange era tebula obusiraamu nako payo bintu bibiri. Nyinga twebaza Bebekulu okubanga yine emitima omulungi bwe gutyo nasarwa akolero omuntu ekintu yakwesera omuntu okukadde kati andi ze seta ganyo buyambi nze kati muloka mvuge muloka kusinzira ku myaka jange muloka kufira ko kati muloka abantu babulira amazima emuloka eziri wano lwaki nalonde nalonda munange enjamu jampulira linde eringa enfaanana josobola sira kusobola nze ye myaka jange fe tukozera linganya emyaka jaffe tetubagira bwe tuli mukulu akwalo abwavu tuli mukulu kati mukulu lwaki nemedde munnyo ndogeregwe byokola sibimanyi moko aliola byoko kumuloka nge efiride ku kubo nebaza Bebekulu tamanya no motoka bwefira ku kubo imotoka zana tuvuga mu Uganda zana zibanfu zona sekendi handi badde manyeyo ono zona sekendi handi wano muwera mu mbozi yo mukati mwafuna sente temwatu watenga bulango twabo kuba nokushole tujja temwaga badade kusereza bulango temwina kimwatekamu mwafuna Aruna mbiru yabayimbira bwerere misachi na yabayimbira bwerere omusajja nabawe ekifo kya bwerere wa Climax bamuyitani pozi lule nabawe ekifo kya bwerere ne babawo abagundi bana abemifaliso ne babawa sente nabawo Crown Japan katwe oli akubifanya wali eri waseka ngawo badda oyo Crown Japan katwe bana babawa sente za bwerere tebaga bakola press conference nga balinga batambula abanyumya mu bunyumya nga balinga abantu mukaaga tigenda biti ngazo temamu byaki ne police conference ne balemano natakuli wadda akachupa ka amazzi timbozi ya mukati embozi ya mukati ekuze bwe kali mmwe enyoma ngammwe nimwe muli bantu ba amaanyi ne muleta abantu okuveera ndani ab'ebitiibwa mwe mwina shobwe kamuka mu Uganda etuuza abasama mu Uganda naye wababuuza nti sente muzikola muki katoleka yawasayo obukazi obukula sente mwazikola muki abaana batakusomera bulijjo omuntu akola mbweti mukana abaana tebasoma babadde kumulamu aki nedde just embozi mukati be bakola show yokka ekuŋŋaanya abasama nga tebo za abasama nange njakola kubikawo bya Bobi Wine mubuze bosi wange Faruku
Ale Faruku ne police conference teyalabikako. Yali wala. Wali wala ki. Ne police conference yabwe yandi kisazizaamu. Kyogamba ekyabo ekikyate kyazalawa. Nagenda akola ebirala. Kabula kata ne kukyagaana okujja. Ali kasaggo obyogedde. Kati bano abapozi abukati obuzibu abo baliko. Bona tikuli agala gamba nti ono ye boss. Bona nze nzikiza ni Faruku ye boss wange. Bona bagala kwigana. Nema wachikiriza. Simanyi ngambye nzi andi kati mawe myaka gye timukkiriza ku. Nze ngambye nzi mutamu kuli. Nzikiriza nti actually nzikiriza nti mukati Sakozi ye mukulembeze wange. Era wayogera ekintu nze sikidda mutambula butambuzi n'engenda. Kati mawe okusinzira ku myaka gy'alina. Naye mawe kati yetaaga kukulembera. Toyinza kukkiriza muntu mulala amukulembere. Omuntu agenda myaka 7. Mwana mukulu. Awo ne mu wakati yeyeebuzibwako nti mu luwombo lw'omuko tuteekemu ki. Era buli kimanyi mawasiwa leero. Nditwongeremu kaki kano kayamba ki. Ate ko kyomanya amanya abantu bedda kuti basoma bakolanga nnyo. Kati omuntu atasoma akula alina enkula gy'akulamu. Kati mawa yakula atya. Era omulaba muntu mukulu. Kati Duncan ye. Kati kupano ko omuntu aliko omutondo za Dias ne Duncan. Wala Duncan abakazi bamwettanira nnyo. Nene nambe mala kasimu. Katonda wa. Kati ngategoza ala chicken agamba tatu tuli muto. Nambe mu yazala chicken ni nambe mutagala kubimuga. Nambe mukulu na Yesu muto. Nze mpula bulizi emirimu gyakoze atenga yasoma nambe muyivu. Neze mpula emirimu gyakoze atenga mitufu yasubula ka matooke. Ekyo kandi wali wadda musobo kutagenda kale bagasubula. Kulaga biseke myaka nga 10. Yasubula ke ngatto. Nagati bayiza ali. Mu bufunze nambe mu abonye. Nambe nakatale kaka tokufuna kusanya. Yasubula ka mata. Omulimo gwakoze banki taleka kubanga akolede emyaka 5. Era naye ayinza okubanga ali guno kati ogwolo seka ategwa afunyemu. Ayinza okubanga ali mukona awazanya. Chicken amuzala budde. Ate chicken si first born. First born. Zakali nyina bwino omupya. Chicken si first born. Mapya. Era kati chicken yenyini yeye yavaye nalumiriza tata wenti gwe onzala. Ate ye tata yetagala atakubyogera. Mbobesa ambalanga buli omu atisse. Kyasinza okunyumira. Basika njo press ya honorable Geoffrey Utayi. Buli omu ayita ku munne bwati. Tibinyega. Ndawanise simu ninga mati. Nga tata awanise simu n'omwana awanise. Bonna baluseke. Bakubala yakoze ng'omuntu omukulu. Namulekawo omwana n'egenda. Naye wakati nagembeerawo ntingwata. Natambula n'agenda. Senza adeza namiruza era bazwadde chicken natambula n'etambula n'egendera. Omwana kituufu omwana amazeeko emirembe. Omwana amazeko tata emirembe. Amazeko tata w'emirembe. Omwana alina erinnya okusinga taata ate nga bonna bali mu mulimu gwe gumu. Ate omwana abeera n'abakazi abalungi ennyo ate nga nenabbe mu naye aba abaagala. Ono abimanyi. Bukaja sina shemanyinzi. Sibimanyinzi tonkubya nambe musi yayine entondo ngaki. Nambe mu musajja wato jatusenyiwa naye. Bwe bitebwe biri. Nga tumaliriza. Soko tumire ku. Nja kutumira kuchali wange Nordica Paint mukula jabu. Ebongereza ngayo wadde ebibiri. Simanyo bawaddayo naye nga kutumidde ko nyo boss wange. Kutumire ku Mr. Ibula Hypec Studio ku Salama Road. Yako bifaananyi. Kuje busabalawo. Yako bifaananyi ngolingo omusikawutu. Nga wennoonyize. Owuli dollar na kyogedde mwami Ibula. Anna. Era akugenda kasalamu kambika muwereze bufaananyi limpi. Tukamwa bulungi direct kati kusimye. Akubeyo kebimungo oli organized. Naye Nyakutumira kyalo Crown Japan katwe. Bosi wange Crown Japan. Eric kutumiddeko nyawo nakwezo banfayo ka fridge buli kimu kiri magida. Naira. Ne yagamo besende tewa. Wa mugulu serumaga. Papa Crown Japan omusajja teyampa kasente. Fridge yajimpa danjirina so tumireko abantu abatuwagira mu mbuzi mukati yonna gimwasinzira bannange mwebale nnyo mwebalire ddala njakutumira ko mukulu Sebufu wapayini by the way ntumire ne kubasibe bonna
abali eruzira apa prison tusaabusayi mukama katonda ekibuzizo kikigwayo ddi banna sinza kulimba emirimu gye yali akola kyagenda mu maaso omuntu wa business azigenda mu maaso n'omukulu sipapa nkutumiddeko nnyo bambi yes papa nze bannaira basanya okunyira mu bintu bya gavumenti ebisibitegeera banesi papa bandi musonyiye nange nebuuza si papa yatta muntu simanyi nakumanya si papa bandi musonyiye so nyongera okubategeeza ati ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokutaano n'abayimbi w'eggwanga omuzaana Ajati Sophie Nantongo tuli ku Serena Hotel olagwa confirmed tugisirika weraba mugende mu muwagiri ennaku z'omwezi 9 still Hotel ya Africana B2C Kampala Boys bali ku Africana yep ennaku z'omwezi 9 mugende mu bawagire nayo tebo tezawedde wenda mukyala wabu yakuli okutunda tebo wangi kubonani yawasa mukola ebintu ebimane mubisiba kunze ani yawasa kuba Mr. Lee ayina Bobby Rash oba Junior kale girlfriend waabwe oba Enoka girlfriend waabwe ani owa wali ku masenge sira owayo siya n'omugwe mmanyi bangamba omukazi yankyawo oyo namwogera ku negati gari yampa kisimanyi bamugamba ebigambo yoyo Dana Nabatanzi Butanjagala the most beautiful TV presenter in Uganda ati babwati anyirira ne BBS ina abaana atuvula batebo zangu waliwo no Dana Nabatanzi gundi Florence Nampijja abera mu aromatiki ha anangi kina akafesa kinga kyana kito ate bane ekyewo ekitiibwa nnyo muninki ni waliwo batote bazaala buli abulago bontuga nsi muninki ni Happy Powers yali agala kujja tukolera kubera MC akola ne Dr. Kwef yakola no matumpa gwa ani matumpa Dr. Kwef ati yainama musajja asinga okuwulira ani agamba tugawulira era kyokola kati ye wabera ku radio ne madamu Titi ye kufuta saako earphone madamu Titi yasaako baize dedi yeyo ne CB ne TV uza ye musika presenter abewe kitiibwa era abaweebwa ebitiibwa BBS kuliko abokyala basatu bakyala bawala obakati kuliko Dana Nabatanzi kuliko Nampijja Florence tubaite bawala kubawo kyabakyala kibakuzanya kuliko emboko atenga beba balese zezibe sigwana lisibamanyi yebezimbide Dana Nabatanzi yikyebise ekimyolesi Dana Nabatanzi lwasa kyali yesibyeko Florence Nampijja yakola kyakyanche bannange ate balina owakasukaali waliwo oyo omuwala w'akasukaali yali tumubuuke kuba simumanyi bannange kinyirira kola kasukaali nja kwogerako ne Kwefu kinyirira waliwo n'asoma amawulire nandawula ekiro era oyo omukyala ye mukulu ndaba yamaana eggomesi just kwambala gomesi lwakuba nti amawulire ga kitiibwa n'ekito kati tujje ne ku CBS wali Dr. Kwefurukuta ate ku reception yaabwe kuliko ekya bulaka kirina amabina mangi bwe gati nja kitwalira chicken by the way chicken ejja kirina mayitirivu bwe gati Katikkiro yasolozanga amatafaali kipula ku reception yawo kiddugavu bwe kirabika bulungi nesa abasajja bannaye Katikkiro wa Buganda simanyi bandi funa omusajja okusembererako banne njagala omusajja oyo Katikkiro simanyi lwaki omwagazaaki simanyi nange bangamba mufaanana bwe bangamba ate golizi ketukwemperinga ku bintu so wekitiibwa kyali Katikkiro ku gundi yange mwera